naye njagala neetondere maama wange ku bye namukola byonna era njagala nsonyiwe nzireyo ne ku ssomero. Nze sinze maama we nze nange nali nnyamba buyambi bw'aba yagamba nti nze nnyina yakulimba. Bw'oba nsaba buyambi bwa mwana oyo nkubuulira mazima nga sikutidde sikwekwekeredde sikulimbye nti ate ekyamazima nkubuulira mazima sigulina. Maama kyensaba okkirize Jemima akomebwe ewaka. Agala nkulimbe. Oyo mwennyini akwebuulirira ebikolobero takukisa n'emirundi gye yakakoma wawaka n'ebimujja waka. Oyo no gwe weeteekako koza onoonya kuggyako omutwe ky'omunoonyako. Nkuwulira. Kakati Mary bampita Franka. Nkukubidde ku nsonga za Jemima tosaba buyambi bwo. Nze ndi mukwa. Soko bene ku simu yange. Mary kati nnyo. Mbalamusizza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Maama mbadde nsaba kati nnyo nsaba bere muno mutima gw'obuzadde maama. Munnange gwanzigwamu. Mukalunga ekiti. Aboneredde. Munnange siriimu mutima gwa buzadde wadde akati nnyo gwe kati akenkana munyeera tegundiimu. Jori mama osasi obusiru bwange mbwe kiri emikwane kitazimba kyanyonona wendaba gana malala ga dunia gambusa kyevansaba ekisonyiwo mama musoli kala kumanya ku byonna bye namukola tajja kunsonyiwa tajja kwaniriza mulamu ajja kwaniriza mulamu simanje banzika tamanyi ja amanyiyo. Zukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugese Bunnya tuli ku SB4 Media tugguse ensonga n'agamba program zetukola ziba za njawulo kyekyo tufuula naffe nno ab'enjawulo ku bannaffe abakola omulimu gwe gumu n'ogwaffe gwe tukola
Nyongera okujjukiza nti SB4 Media baginominatinze tuli mu category emanyiddwa nga leading entertainment website. Sobola ogendayo n'otulonda award yo naffe ne tugitwala. Bingi byetukoze, bingi mutusiimye byetukoze. So ke kaseera okutulaga laavu yammwe baganda baffe abatulaba. Wamala waliko kamera nga bulijjo. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Genda ku YouTube osachinge SB4 Media tuguse ensonga o subscribing ku channel yaffe eyo. Ate nga tewera byantu twafunye ne channel endala nga badde mutubuuza ebivulu, badde mutubuuza shows, comedy, abayimbi. Ne tusalawo tutandikewo channel endala yamanyiddwa nga SB4 Entertainment TV. Era kweri ku YouTube gendayo searchinga SB4 Entertainment TV ojja kubeera nga otusangako nga tukuwa comedy ow'enjawulo, tukuwa music ow'enjawulo, ebivulu ebikwata ku bayimbi n'ebirala ebiringanga ebyo. Tuze tusinzidde side zeno Entebbe Kitubulu. Twafunye akasimu mu amakya ga leero okuva ewa Nakanwagi Lema Jemima nga atugamba waliwo ensonga ezimulemeredde yakola ensobi. Programu eno yakuyiga. Programu eno yanjawulo kuzze tuzze nga tulaba n'okubeeramu okusonyiwa. Tuyige, twetonde, ate era tuleme kubeera na mitwe minene ye programu eno. Jemima mwana muto mu myaka. Naye mu bulamu bwayiseemu subiza azaakola oba oliawo yessaawa yeetonde. Naye ng'okwetonda kuno tugenda kubanga kuyita ku SB4 tulabe ye kinaggweera. Jemima oli otya? Ndi bulungi ssebo, mpozzi ggwe? Assalaamu alaikum. Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tuli mu kisiibo wasiibye? Sisiibye kuba siri musiraamu. Ya Jemima livaawo? Erya Jemima nze ndi mu Katuliki. Siri musiraamu ng'abalala. Oli aba Jemima abakatuliki? Iye nga nze. Okay, sooka otubuuzeewo. Musibye mutya nneeyo bonna abalaba SB4. Ndi eno Kitubulu naye njagala neetondere maama wange ku bye namukola byonna era njagala nsonyiwe nzireyo ne ku ssomero. Jemima olina emyaka ngemeka? Nina emyaka 17 gye ngenda okuweza. Wekimizo olina 16? Kyali 16. So wano we tukusanze omazeewo bbanga ki? Ngenda kumalawo mazeewo by the way omwezi. Mwezi? Iye. Obeerawo na? Mbadde mbeerawo ne boyfriend. Naye kati taliiwo. Maama abeerawa? Maama abeera bweyogerere. Ate taata? Taata wange ye simanyi kuba bayawukana ne maama nga nali nkyali mutoko kati ye simanyi gyali ssaawa zino. So obaddenga ne maama? Era nkuze ne maama naye yali nga atravelinga ng'akolera Sudan. Nkuze na mukulu wange second born we waka. Gwe nkuze naye ne last born waffe. Ki ekyakujja wako okujja okubeera eno? Oyo okuva ewaka navaayo yali 2019. Nali ntudde natula P7 2018 then 2019 nentula omwaka ogwo nga sisoma. Kati nina maama wange abeera Kitende nansaba ewaka n'agamba maama wange kuba muyita baaba n'amugamba omwana mumpe omwaka nga yegenda okuggwako omwaka ogujja mutegeke muzze ku ssomero joininge secondary. Nengenda maama wange omuto nembeerayo kati 2020 nantwala ku ssomero liri eyo Kitintale baliyita Progressive SS. Nantwalayo kati lockdown weyajja nannona nenzira era ewuwe. We naddayo kati ne wayitawoko ku bbanga yalina abaana b'abakulu kwaliko wa university owa form 4 n'owa form 6 ne batuusa bo okuddayo okusomera. Nangamba ojja kwebowa nnyo kanzigulewo boutique ku kyalo obeere ng'okola nga wodde ewaka. Nenzikiriza kati ku boutique gye yaggula kwali
botiki yali etunudde mafuta ga Starbex benasisinkanira omuvubuka kati yali yampa essimu y'oku mulimu. Omuvubuka yali akola ku Starbex. Yali akola yali pap attendant kwe yali akola kati we bampa essimu omuvubuka nankwana nemuwa ennamba kati nga njogeranga naye ankubira amasimu mukubira ngenda niwuwe. By then walina emyaka ng'emeka? Nalina emyaka nali mpezeza nali ndi 15 ya kati nga wankubira we mukubira kati lumu nali nzize ewaka ntwali tulina maid ewaka kuba waliwo bato bange ne esimu yange yali eweddeko airtime nensaba ku maid waffe nemugamba nsaba kunyambisa ku simu yo waliwo gwe ngenda okukubira kati nentandika ate muweereza message. Mama ngo omuto yali ayitawo ku room gye twaliko nandaba nga ndi ku simu ntaipinga nampita nanzijako essimu eya maid n'eyange nakebera message nangamba okyali mwana muto kankubire babodde osooka oddeyo ewaka nakubira maama wange ne bamuyita nannona ne tuddayo ewaka. Mu kukebera message kituufu wali omusindikidde message nga zakwebuuzaako oba nga za love? Zaali za love. Wali wagudde dda mukwano? Iye. By then wali wagwako dda mukwano oba yoyo yali ebyedda oba byalinga bya kito tebyali serious nga kino wekyali. Kino kyali serious kitya? Kale kyali oba beyond my understanding cause ababo nali sibawana namba twali tulina kuba abantu bangi ewaka ne just nga kwebuuza omugamba ngulirayo kino nga wetukoma bo nga sigenda paka na waka. Ono ye wagenda paka waka? Nagenda paka ewaka. Muyingira mu nsonga z'omukwano ez'abakulu? Kati mama wange we yanzizaayo ewaka nembeera ate nga nkozesa essimu ya mama wange ekiro ng'aba yeebase nenjijjayo mu buliri bwe nenfuluma wabweru w'ennyumba nenkubira ng'omuvubuka ne tunyumya. Zino z'essimu bali mama ye yali azisigazza ono oba mama nga omuto yasigaza essimu nenzire waka nga siina ssimu. Enamba wagijjawo yonna? Nali ngimanyi mu mutwe nenzirayo ewaka nentandika okumukubiranga kati yali before Valentines yali 2020 yali 2021 before Valentines. Nangamba jangu ondabeko naye ebewamwe banaakukkiriza konze tebasobola mama wange ebyo tasabikkiriza. Yali muvuka nga bali mu myaka ng'emeka? Yalina emyaka 2 nemugamba ewaffe tebasabikkiriza. Nangamba jangu gwe nja kuwa transport naye woliddayo ewaka obagambe wali ogenze kunoonya mulimu. Ne mama wange oba yantuma ki sadda nagenda ova nga bakutumye ku dduuka? Baali bantumye ku dduuka kati nengenda nembigula nengamba ow'edduuka engeri mama gye yali afuuseko mulimu ekyekitundu nemugamba bintwalira ewaka. Nengenda ku mobile money nemukubira n'ateekako ssente nenninya kuba ye yali asula bwebajja naye ng'akolera Kitende. Kati nengenda ew'omuvubuka netutandika obbeera ffena twali tetuna naweza wiiki. Nangamba naye tofuluma abantu kulaba. Nemugamba kale. Obeeranga mu nnyumba nga tofuluma? Nga sifuluma yali akolanga na shift y'ekiro. Kati lumu n'agenda nenze nefuluma ennyumba. Nengenda kuba ebwebajja kumpi n'Ekitende. Nengenda ewa mukwano gwange abeera Kitende kumpi ne maama wange omuto waabeera. We nagenda nemugamba bamuyita Fiona. Nemugamba Fiona ewaka nadduseeyo naye nina we nalaze. Nambuuza ewange nemugamba boyfriend nangamba ntwalaayo. Nemuleeta paka ewaka. Olwo Fiona yalina emyaka ng'emeka? Fiona era yali agement wange era yali naye 15. Nemuleeta paka ewaka n'agenda. Kati wayitawo ng'ennaku 3 ng'akomawo ngamba maama w'omuto agambye kwate ekkubo dde ewa maama oba toyagala leetera muvubuka bizibu. Nemugamba genda omugambe afokasinge ku bufumbe bwenza neesonyiwe. Nga gwogamba maama wo? Nga nze agamba omuwala agambe maama wange. Kati olowesiza ekyo? Nga mmanyi omulenzi tebajja kutegeerayo nga ndowooza oli tagenda bagamba kuba yali amanyiiwo.
kati n'agenda ne wayitawo ng'ennaku 3 olwo tuwezezza wiiki nali ewaka ekiro zaalinga ssaawa 7 egw'ekiro ng'abantu bakonkona ennyumba. Walimu wekka walimu n'omulenzi? Nalimu nzekka, nali nsuzangako ettaala kasita nawulira abakonkona nga nzijako ettaala ne ŋŋenda mu ddinisa ne nningiza nga bweru waliwo maama wange omuto, baawe, waliwo maidi ow'ewaka, waliwo n'abasirikale oba ne bakyeyamaani ne baŋŋamba nzigulewo ennyumba ne ŋŋaana. Kati ne bagenda ku mulimu gw'omulenzi kuba baali bamutegedde ne bamujja ne bamutwala ku poliisi yewe bajja ne bamuggyako statement ne bamuleeta paka ewaka ne bamugamba kati omuwala mugamba aggulewo. Nampita naŋŋamba Jemima ggulawo ne nzigulawo ennyumba ne batutwala ku poliisi yewe bajja. Bwe twatuukayo omulenzi nga bamugamba ajjamu engatto biki naye yasigala ku handcuffs. Mama wange omuto n'abagamba n'oyo mumuteekeyo ne mugamba gwani gw'omanyira nze siri wa myaka gyo jasi kulinako buyinyi Luganda omwana abandi okutte wa bwereere. N'ayimuka n'agenda ne bbaawe. Kati we baagenda so bino ngo bimugamba mama w'omuto nga omutunuulidde naye otunuulidde. Kati we baagenda nakwata bukwasi simu y'omulenzi ne ntandika obbaweereza message nga mbayita amannya gaabwe. Neŋŋamba mamange omuto Farida aliwo neesonyiwa weesonyiwa obulamu bwange ne bbaawe naye ne mmusindikira message ne mugamba Fred neesonyiwa esonyiwa obulamu bwange mundeke nkole kye njagala. Kati enkeera ne bakubira maama wange n'ajja ku poliisi eno kuba n'entebe eyo webajja yali tamanyiiwo. We yajja ne batusindika e Kajjansi. Omusirikale yali agenda otukolako yali alina w'alaga ne tugenda e Kajjansi. Ne twagenda e Kajjansi omuvubuka baali bamutaddeko keesi ya defilement. Kati ne mbagamba njagala kumulaba ne ŋŋenda yo n'aŋŋamba Jemima tonvangamu. Wano mu kumusiba babasiba mwenna? Nze baŋŋana okugendayo mu kkomera naye ekiro nagaana ne mbagamba nja kugenda. We nagendayo n'aŋŋamba Jemima tonvangamu. Wano ekiro tebaakusiba? Era abasirikale awo ku counter. Kati we twagenda e Kajjansi nga maama ajja naye ne tugenda ne batandika okutuggyako statement nga tuva ewa mamange omuto we tugenda e Kajjansi. Kati ne batuuka taata bawa mamange omuto n'agamba mama wange omuvubuka tebamusiba naye babeeko kye bamuggyako nzireyo ku ssomero engeri gye nnali sifunye lubuto sifunye siriimu. Mama wange n'akkiriza omuvubuka ne bamusaba $2,000,000. Kati ne bamuwa bondi yasooka kwayo $5,000 ne bamuwa bondi ne bamugamba mu mwezi gumu before ogwokuna twagala ssente ezo. N'agamba kaale. Kati nze balina essomero gye baatwala ekyankwanzi nga baagala omulenzi mwerabire ye ne bamutanaddamu okukola. Kati olunaku olwennyini lwe bantwala maama wange nakwata ate bukwasi simu kuba waliyo abaana baali batuula senior 4 nga nkwata simu nkubira mulenzi mugamba banzijeeyo eyo naye nagenze eno ko ye kaale kuba omuwala gwe nakozesa essimu ye nali nsula naye nabeera nga nkubira. Kati we batuuka olwo gye bakutwala ekyankwanzi wali omanyiyo? Nali simanyi nayo nga sigendangayo era lyali ssomero lyasinga lisomesa abaana abalina eddalu biki. Kati n'atuuka okusasula ssente ng'akubira omuwala amugamba ayagala kwogera nange ng'ennaku tezinaakutuuka nga ŋŋamba Jemima ekituufu sirina ssente naye njagala owaayirize maama wo nti mu period gye baakutwaliramu ewaka n'olyoka n'ojja okundaba ku Valentines ogambe nti eyo period nali nakuwa $1,500,000 ogambe waziwa maama wo. N'aŋŋamba wooli kikola ngenda kubeera naawe paka kufa. Omuvubuka akagamba nti owaayirize nti yakuwa ssente oziwe maama? Yampa ssente just kuzitereka we nagenda ewaka maama n'azinzijjako n'aŋŋamba mbu zino ssente nnyingi kankuterekereko. Omuvubuka yagamba owaayirize maama? We yangamba. We nakikola maama wange n'annyiigira n'agamba Gilbert n'amugamba sindika ssente omwana eyo gy'ali ku ssomero gye namutwala aveeyo obeere naye
mwesonyidde ddala. Ye bati yani ebbaawo. Kati we yasindika. So wakikola like wakikola ng'oli ku ssomero? Kuliri essomero gye baali bantwala gye nakikolera. Baakubira metron ne bamunsaba. Kati awo ne mbyogera kuba baali wa chairman gwe baali bakolera endagaano. Kati we basindika ssente ne nzija. Natuukira bwe bajja. Ne mukubye essimu ne mugamba nzize naye engeri gye bakwatirako eyo saagala kutuuka. N'angamba n'ekira nange nadde nasenguse. Nzize Mpala naye njagala ogende ku poliisi e Kajjansi ogende ne wa chairman omugambe bye nakugambye oyogere byonna obyogere. Wona akikola ngenda kulagirira gyendi. Ne nkikola. Ne ngende ewuwe Mpala. Ne tutandika obbeera ffenna okuva mu Gwokuna zaali ennaku z'omwezi nga 9 mu 2021. Tutandika obbeera ffenna naye nga noonya emirimu ne ngifuna mba naakagifuna ne bangoba oba n'endwala oba n'embikowabukoyi nga sirina mulimu gwe nali mmazeeko mwezi. Kati mu Gwokumi ne nfuna omulimu gwali gwa mobile money. Ne ntandika okukola nali mbuzaayo nnaku nga 3 omwezi gwange guggweeko. Ne ntandika okufiringa weird ne mugamba omanyinza okuba nga ndi lubuto. N'angamba tugende mu ddwaliro kanzijjawo w'okolera tugende mu kaklinika akali okwo. Mu kuvaayo eri watukira wa musajja yali asenguse nga ne mubeera mwenna. Ne tutandika obbeera ffenna naye n'abasaba transfer n'abeera ng'akolera Mpala n'avaayo ekitende. Kati ne mugamba jangu wenkolera tugende ku kaklinika akatuli okumpi bankebera oba ndi lubuto. Ne tugenda ne bankebera nga nnina olubuto. Omusawo n'amulaga ka pregnancy test. Ye n'agamba siri ready era olubuto tulina oddujjamu. Ne mugamba okulujjamu abantu abasinga nze bempuya abajjamu embuto bafa. Sigenda fiira mu bintu eby'ekisiro. N'angamba nedda tugenda ddujjamu. N'ajja ku mobile money we nali nkola na withdrawing emitwalo 10. N'agiwa omusawo. Omusawo ye n'amuconnectinga ku mulala n'amuleetera pills ze twakozesa olubuto ne lugaana ovaamu. We lwagaana ne muli wakoolwo? Nga tuli eno ku mulimu gye nkolera ku 15 e Kawuku. Ne ku mulimu ne nvayo nga mbeera nsesema nga kale gundi gye ndi mu condition gye ndimu getting just worse. Nenzire ewaka ne ndekerawo okukola. Kati ne wayitawo nga week ne tuyingira December. Bwe twayingira December ne mugamba nno olubuto kirabika terwavaamu kuba subleading nga bwe baŋŋamba. N'aŋŋamba kati nina ekyama kye njagala okukubuulira. Soko katemu ddala ku kyama. SB4 Media tuguse ensonga. Emboozi ya Jemima mukyagiwulira. Tukyagendera ddala mu maaso. Ensobe zikola balamu ate era zigonjolwa abantu. Nyongera okujjukiza bannaffe aba MBM Security Company bano nno be basala okubeera nga bakuinstallingira cameras mu ofiisi yo, ku mulimu gwo, ewakaawo n'ebitundu ebirala. Balina geeti z'amasannyalaze buli kimu ekikukwatagana ku security bakubireko tojja kubeera nga bwejjusa. Okoze bizinensi yo awaleeta z'okugimonitalinga bakuwa kamera ku ofiisi, ku mulimu gwo ne ku simu ne bagikuteerako. N'owoofulumamu eggwanga osigala okyalaba ekifa ku mulimu gwo. Balina security systems ez'enjawulo era mbatumiddeho nnyo bakwano bange. Mr. Brian nkutumiddeko nnyo weebale kubeera nga ate osavinga abantu tweyanzege ku kyewankolera naye nga mirimu gyo gyebale. Nyongera n'okujjukiza bannaffe aba Wamato bo be baavaayo okubeera nga gwe landlord toddamu kwegomba n'abapangisa. Bakusololeza ekizimbe ekyo ne bakuwa ssente zo mu mpeke. Gwe bakwasa ekizimbe ekyo odde wako osirike. Bakusololeza ekizimbe ne bakwasa ssente zo, bakuba pulaani z'okuzimba, bakuzimbira. Wabula n'okuyooyootera oba giyite renovation ku kizimbe zo ku nnyumba zo. Beekwate bannaffe aba Wamato, essimu ziri ku screen okubakubirako ate tojja kubeera nga wejjusa. Tukyeyongera mu maaso ne programu yaffe eno. Tulina mwannamuwala Jemima ng'emboozi ye
gwe nawe nanga oli eyo tuli mu luwummula gyowulirize mwana muwala ng'oli muwulidde eno gwe omuzadde kikakatako okutaako ku TV ewakaawo noyita muwalawo n'awuliriza emboozi eno so nagamba nti alina pulaani Nangamba alina ekyama nemugamba kyama ki nemubuuza oli musazi oli mubbi kiki ngangamba tuula nga ntuula ngangamba ewaffe e Rwanda tuli abaana abasooka yali Munyarwanda ngangamba tuli abaana abasooka nga nseka ngangamba toseka ndi serious era oyo omwana tagenda kukula tagenda naweza myezi 3 ng'ali mu lubuto newoona muzaala agenda kufanga wakamuzaala nemugamba nze togenda kunnemba nga begamba ng'ali serious oba ng'asaala ng'ali serious nga taseka nga mugamba kale kansooke nnoonyerezeeko ngangamba era gwe genda obuulirize ku bantu netandika okubuuliriza nga naye buli gwe mbuuza aseka busesi nga ngamba ekyo tekiriiyo kati ng'olubuto nkubirako muganda wange nga mbimugamba nga wano we mwabeerera mwenna wamubuulirizaako abwe gye bamuzaala gy'ava namubuuzanga nambuulira abantu naye luvannyuma nnyo nentegeera nti gyali mikwano bukwano talina ne waabayita ye nga tomanyi gye yali azaalwa nali simanyi just kye nakolanga kukoppolola manamba gabo abantu bayita bamaama we ne taata we nga ngakoppolola nga tereka so n'agamba atya n'angamba ewaabwe bali abaana abasooka nga mugamba nedda nga kati awo nkubirako muganda wange omukulu firstborn waffe nga mwetondera nga ngamba yannoonyanga naye nga talina gyanzija omwetondera nemwetondera n'angamba nsonyiye naye sijjangamu olubuto kayeetonde on my behalf ng'agamba maama asobole okunzikiriza nzireyo ewaka nga mugamba kale nga ajja n'eno nga ntwala ekawuko mu ddwaliro kuba twasanga abasikaani bavuddewo nga mpa ssente nga mbaako eddwaliro eddala erwezawo lye yantwalako n'angamba nkomewo enkeera nga nzirayo bansikaaninga olubuto lwali lwa myezi 2 ne wiiki emu n'ennaku 3 kati kwolwo lwennyini nga nzirayo ewaka nga mugamba olubuto olaba lukuze tetugenda kulugjamu nga ngamba nedda nafunye nadda pulaani B tulina nga bawo yagamba nga yaŋŋamba nanga nafunye nadda pulaani B tulina okulugjamu era ne ssente nazeewoze tugenda kati ku method ndala nga mugamba Gilbert ewaffe baŋŋaanye okugjamu olubuto ngenda kufa nga ngamba nedda kati nga buli we twebaka ekiro antuga ng'ayogera olulimi lwe sitategeera nga etuzuuka ku makya mubuuza kiki lwaki ontuganga mwanti nakugamba ewaffe tuli basezi tuli abaana golooza mukutuganga aba kutuganga yeebase oba ng'atunula nga yeebase ng'alagira ddala nti yeebase nga woogugumuka n'omugjamu emikono mbulago n'owoomuzuukusa bw'ati tazuukuka akulaga ali mu tulo otungi nga ku makya mubuuza kiki nga ngamba nakugamba tuli basezi omwana tulina omulya n'owakana ng'awo nfuna okutya kungi nga nzikiriza ng'agenda mu ddwaliro erimu ng'asasulayo ssente nga ngamba genda nasasudde gwe just genda olageyo akapapula kano bajja kukolako nga ngenda eddwaliro liri awo Mpala we nagenda nga bantekako kanyula ku mukono saddamu kutegeera naddamu okutegeera nga ndi awo nzekka ku buliri siri mu ngoye nga nesitula nesiba essuuka eyali awo nga ngenda ku counter mbabuuza mumaze nga baŋŋamba olubuto tuluggyemu naye linda batuwe balance tujja kukola kikuwa empeke ezinajjamu ebisigaddeyo munda nga nzira ewaka nga bamukubira essimu we yakomawo olw'eggulo nga bamugamba ngende bampe empeke we bazimpa n'entandika ozikozesa nindekerawo n'okutambula nga sikyasobola ddala kutambula oba kulya kintu kyonna nga buli wenkimira nga mpulira obulumi munda mu lubuto kati ng'agendanga ku mulimu naye waabanga taliiwo okufuna nze ekyokulya nga neewalula okuva ku kitanda waggulu ne neekuba wansi ne neewalula n'ensika oluggi
abantu abaliwo ne mbayita ne bangulira ekyokulya. yakulekeranga byakulya Yali aleka oluusi ssente oba oluusi n'ataleka weebityo. Kati nga ntuusa okugenda ewaka, yalina Christmas. Nga ngenda ewaka bambuuza ate gwe atatambula kiki, nga mbagamba ewaka ewa maama ewa maama ebweyogerere. olwo yali yakusonyiwa? Ye mugana kuba yanterako ssente ku ssimu n'aŋŋamba jangu ewaka maama yakuyisa olyo Christmas. Nga ngenda ewaka bambuuza ate gwe atatambula kiki, nga mbagamba buli kimu ekyantuukako. Kati kwolwo olunaku lwennyini ekiro nalemererwa okwebaka olw'obulumi obungi. Ne bantwalawo ku klinika eyali okumpi bagiyita Care Clinic ebweyogerere. Ne bantwalawo ne balemererwa ne bankuba ku mpiso ez'obulumi bukendeere. Kati omusawo n'agamba maama y'ono omulwadde gwe wadde oyagala akeese, ono teyandikeesezza, obulumi bwokka bwandimusse. Maama wange n'akubira bali be nali navuma ne bajja ne bantwala Enaggulu. Enaggulu ne tugendayo ne balemererwa ne bankomyawo ne bantwala ku ggwatiro. Eggwatiro nabo ne balemererwa ne bankomyawo ne bantwala ku Care Clinic. Ne bampa obuweke ne butandika okugyamu ebyali byasigalamu. Kati nga wayitawo ebbanga baŋŋamba otuuse okudda ku ssomero naye ssente twazoonoonera mu bye mwakola. olwo wali wawona bulungi? Nga nteredde bulungi nga ntambula n'okutambula. Nga baŋŋamba tutuuse oddayo ku ssomero, ssente tugenda zijjawa? Nga baŋŋamba naye gamba oyo bbaawo akuwa ssente oddeyo ku ssomero. Nga mmukubira essimu mmugamba. Bwe namugamba yaŋŋamba bugambi komawo tukole ogende ebweru nkuteeke mu gundi bakuteeke mu system ofune endagamuntu ogende ebweru okole ssente okomewo tuziweeyo. Nga nzikiriza. Nga ngenda ku mobile money nga nteerako ssente. Kati kwolwo lwe nali nsembayo okufuna treatment eyali esembayo nga nkyalina ne kanula. Saagenda na ku ddwaliro nayitawo buyisi. Ng'ensawo yange ngiwadde aba booda ng'alina wannindidde ne ngenda ku mulimu gwa maama ne mmuwa ebisumuluzo. Nga maama ngenze ku ddwaliro. Nayitawo buyisi ku ddwaliro nga nninnya nze express nga nkomawo. Bwe nakomawo nga nkomawo era empala. Bwe nakomawo ne nnoonya omulimu ne gumbula. Gwe nafuna gwali gwa muvubuka nga myaka 2 nga nannyini botiki ne mugala ne boosi wange wuuno n'aŋŋamba eyo gy'ogenda bakwane biki togenda kubikolayo. Nga mugamba kale kantuule ewaka. Nga ntuula. Kati wayitawo wiiki emu n'alekeraawo okukola. Nga mubuuza ate kiki. Nga ŋŋamba ndi mugoba ku bya pasipooti era nasabyeyo kaliivu ka wiiki. Nga mugamba kale kati mwezi ennaku yali ayingiranga ennyumba ssaawa 8 ez'ekiro. Ne mugamba ebisumuluzo byombi ngenda bbeeranga nabyo. Gwe yingira nze nja kukuggulira okusinga okuggulangawo buli ddakiika. Nga mbimuggyako. Ng'agenda ewa chairman. Nga mugamba omuwala ankubira mu nnyumba maze wiiki sikola yangobesa ku mulimu. Nga chairman ampita ambuuza. Nga mugamba namugobesa akubuulire yaŋŋamba mbu yasayininga leave. Ng'omuvubuka byonna abyegaana. Ng'omuvubuka agamba omuwala neesibako era nze mmukooye njagala dde ewaabwe. Nga mugamba ye gwe oli gwe mmanyi oba? Nga chairman aŋŋamba sikyakwagala ku kitundu kyange. Nkwagala kati ogende ewammwe. Nga mugamba ŋŋende naye waka ku byonna byenkozeeyo sikiwa nti banansikiriza. Ng'akubira maama wange essimu maama ng'ajja nga bakola endagaano. Ani yakuba olwo? Chairman n'akubira maama wange essimu. Akuzayira ddala? Maama wange n'ajja ne bakola endagaano omuvubuka asasula essente ziri ez'eddwaliro abeeko ne zaayongeramu nsobole okudda ku ssomero. Ng'omuvubuka akkiriza yali $1,400,000. Nga bamugamba naye guno mu February 2022. Nga bamugamba February ono twagala osooka osasula $25,000. N'agamba ezo sizina nnina 23. Bamugamba kaale. Baganda be naye bagenda mwongerezaako addeyo ku ssomero. Maama nga ntwala ewaka. Bwe natuuka ewaka nayisanga wiiki 3. Nga maama mugamba maama ebbanga lituuse.
erya ssente. Kubayo batuteereko ssente nkoye abantu okumbuuliriza nze lwaki siri ku ssomero. Nga ŋŋamba ssente ezo tuzireke zijjirako ebizibu tuzireke. Nga mugamba nedda. Nga nkwata essimu ngikubye omuvubuka kuba nali sinnakuva wa muvubuka. Ku lunaku lwe navaayo nakwata omufaliso n'engusala, ne nkwata wuufa n'enzisala, ne nkwata ne jaketi yalinga akozesa ekiro n'engisala, yalina ne jjiini empya n'engisala. Ngoloofa ki? Anti butavaawo nga njagala agambe sigala okole ozzewo ebintu byange. Kati mama wange yaŋŋamba ssente tetukyazeetaaga. Nga mukubira essimu mugamba ezo ssente kati zikwatemu okole ki? Ozzeewo ebintu byo. Nga ŋŋamba kaale. Nga ŋŋamba naye ku mulimu bansala omusaala byonna yali ensobi yonna. Mugamba siina nsobi yonna sinze yakugaananga okukola. Nga ŋŋamba tosobola kunjiyizaayo eyo gy'oli. Ne mugamba nze atakola. Naŋŋamba ate waŋŋamba maama we akola. Ne mugamba akola tetugaanye naye oli tagenda kumpa ssente mbunzirwe ggwe. Ng'ayagala bamuweeyo ku ssente. Mbu bamusala omusaala kati takyasobola kusasula renti. Alina amabanja amalala. Nga ŋŋamba kati beera ng'ogendanga ku mulimu gwa maama gwo ng'okola naye ng'obaako ssente zonzibirayo onteerenga ku ssimu nga wensasula. Nga mugamba sigenda kikola. Maama amanyi ajja kuba amanyi nze abeerawo naye yekka. Ajja kukitegeera nti nze. Nga ŋŋamba ewammwe mulina ebisumuluzo kuba nali namugamba dde ewaka nga we tuyimiridde. Nga ŋŋamba funa ku spare keys ez'edduuka lya maama wo ne spare keys z'ewaka. Gwe nkuteereko ssente okomewo eno tuyiseewo ebbanga tusindikeyo abantu babbe buli kimu. Babbe buli kimu tukitunde tweyongere nako ku bye twali tulina. Nga nkwata bisumuluzo bya maama nga mbijjawo mbaako we mbikweka. Kati maama waliwo oba yakiteegere wa muntu ye yamugamba simanyi. Lumu ku makya nali nkyebase nga maama anzuwa okusa. Ankolo yali kuba akola mu matoke yali akedde kutikkula nga atuuza ku buliri azuukusa ne bakulu bange babiri. Ng'abagamba omwana ono ambonyaabonya kobbo kiki? Ng'abagamba ebisumuluzo by'edduuka byabula. Mumanyi yabitwala? Kobbo nedda nti kube waka bannikinemi nga Ttendo. Nga bagamba Ttendo yabitwala. Nga nnyimuka ku buliri nga mbagamba sibitwalangako. Nga maama akambuwala agamba njagala ebisumuluzo byange. Naye waliwo maama kye yayogera ekitaali kituufu. N'agamba mbu waliwo olunaku yasindika ssente naye ate kuba alina bakusindikira ssente ne bamugulira amatooke. N'agamba mbu waliwo olunaku yasindika ssente n'essente z'emitwalo 3 ne gabulankana. Ne mugamba maama kyo amazima ebisumuluzo nabitwala naye ssente zo sizikwatangako. Nga ŋŋamba tuwe ebisumuluzo nga bankwata emikono banfulumya ennyumba. Tugenda emabega w'ennyumba waliyo fensi. Nga nali nabiteeka waggulu ku fensi ne mbiteekako ekiveera ne nteekako n'ejjinja. Nga baŋŋamba ebisumuluzo bireete nga mbimuwa maama. Teyakubuuza lwaki wabadde obikozesa? Anti ne bambuuza ne mbagamba ekyamazima Gilbert ye yaŋŋamba nkikole. N'aŋŋamba ayagala abeesasuze gali emitwalo 5 ge baabawa ku keesi ya defilement eri ayagala ageesasuze. N'aŋŋamba nzibe ebisumuluzo ŋŋende tukomewo batwale buli kimu ekiri mu nnyumba. Nga baŋŋamba kati tukooye kwata ekkubo ogende ku luno todduka. Tukulese genda bulungi. Nga mbagamba nedda maama nsonyiwa sijja kubiddamu. Maama aŋŋamba nedda. Nga bakwata ensawo yange ey'engoye bagikanyuga wabweru w'ennyumba. Nga neetonda maama n'agaana ne bakulu bange ne bagaana. Nga nkwatamu engoye ezimu nga nteeka mu nsawo eyali ey'essomero ng'endala nzirekawo ne bampa omutwalo ne baŋŋamba genda oleete emitwalo ga maama 3 ge wasindikira omulenzi. Nga mbagamba ŋŋenda kugenda naye ssente sizisindikanga natoola butoozi bisumuluzo byokka. Nga nninnya takisi nzija. Mwali musanga mmeka? Twali ku makya kuba maama yakomawo 12 ne babyogeramu awo ne ziwanga ssaawa 2 nga nkyali awo. Ne nninnya takisi nga ŋŋenda paka ate ku poliisi y'e Kajjansi.
nga mbagamba buli kimu ekyatuukawo omuvubuka we nagenda naye nembabuulira ne bino nga baŋŋamba tugende omuvubuka tumukwate nga mbagamba musooke mulindeko kaŋŋende mugambe ekyatuuse otomanye naamugamba anaabayo ssente zampa nzire ewaka nga nninnya ate ŋŋenda paka ku poliisi y'Entebbe nga mukubira essimu mugamba ewaka bangobyeyo ku nsonga bweti ne bweti naye ndi wano ku poliisi y'Entebbe nga ŋŋamba nedda ngumiikirizaamu kanyinyuke yali akoze misana ŋŋamba kanyinyuke nzije tubyogeremu togenda ku poliisi nga ŋŋamba genda mu Mayor's Garden onninde nga mulinde obudde ne buziba ne buwera ssaawa emu najja nga buli kimu kimugamba nga mugamba naye w'okusula wo simanyi ate kyamaaniwo yangoba ku kyalo saakujja mu nnyumba yo nti nsuleyo nga ŋŋamba gwe sooka omukubire kyonna kyanaayogera kye tunaagenda nakyo nga mukubira kyamaani aŋŋamba sikwagala ku kyalo kyange namugamba ndowooza obiwuliddeko ye gwe befuna w'otuula ofune ekyokulya ozinawera ssaawa 4 ez'ekiro ojje ewaka ngenda kuleka ziguddewo ng'atwala ensawo gye nali nnina nga mmala ennaku 3 nga kyenkola buli kiro kati we yavaamu n'aŋŋamba njagala onoonye ennyumba mu sayidi za Katabi tusenguke kuba nkoye okulaba ng'oyingiranga kiro nga nnoonya ennyumba nga ngifune n'ekitubulu nga mugamba ennyumba gye nnafunye ya $80 naye olina osasula n'omutwalo gwa buli mwezi ogw'amasannyalaze nga ŋŋamba kaali nga tugendawo omukadde nga tumulanga tumugala tulina emyezi 2 nga akkiriza nga tugisasula ne tusasula n'omwezi gumu ogw'amasannyalaze nga tuyingira nnyumba naye bwe twayingira ennyumba simanyi oba jasi yalina advantage nti kati ne wanaakola ki sirina kyengenda kumuddamu sirina kyengenda kumuddiza ndi wakubeerawo ng'ennyumba omuntu eyalinga waaba akoze emisana ayingira 12 ng'ayingira nnya za kiro 5 eyalinga akola ekiro ng'alina kuyingira nga ssaawa 2 akomawo ssaawa 6 ogw'emisana n'akyuka ng'abeetinga nga w'omugamba mpa ku ssente z'ekyokulya akugamba gwe tala nti nva ku beetinga olwo oyagala nkole ntya nina mukwano gwange neighbor ng'era gwe nziruukirira n'ampanga ku kyokulya naye last week but 1 lwali lwakuna namugamba kati natandika okunoonya emirimu naye leero ŋŋenda kawuku nsaba ondeetereko ku transport n'ez'okulya nga nzijjako bujja ku ssimu nga nninda omuntu mulinda takomawo ne ziwera ssaawa 6 ogw'emisana tannaba ne zikoona 7 n'akomawo ewaka nga mugamba zino ssaawa mmeka nakugambye ndi mu kunoonya mirimu ŋŋenda ginoonya mu kasana ko ye nze tonnyumiza nakoze nadda shortage ku mulimu nze sigenda kuwa ssente kuba sizirina enkya ŋŋenda kunoonayo pasipooti yange neetaaga yange $70 sigirina ne mugamba kale kati we yeebaka nga nkwata waleti y'engikebera nga mulimu $20,100 nga mulimu ne betting call ke yali azannye nga muzuukusa nga mugamba bino biki nga ŋŋamba tonnyumiza nina okubetinga ssente zange nga ka betting nkakwata nkayuzaayuza nga ŋŋamba okoze kyaki mpakingira ebintu byange nkuviire nkuleke mu nnyumba yo nga mugamba gwamanyi oba opakinga ebyo sinze yabireeta gwe byezingira ogende ng'akwata wuufa akwata n'engoye ze ng'abisibaasiba ng'aleeta wa booda batwala ebintu kati nze nali ndowooza byakusaaga ne mmala ennaku nga takomawo waka takomawo kati lumu nga mmukubira essimu olw'eggulo nga mugamba ne Gilbert ki ekyakudduse ewaka komawo nga ŋŋamba jangu ndi wano empala ku bitaala jangu nkulabe njala kwogera nawe ku bintu ebyo nga ŋŋenda ne natuuka nga ŋŋamba Jemima ku kyalo naddukayo naye waliwo omuntu eyampola $200 gye walaba mu waleti nenkola endagaano naye n'ayongerako ye 0 kwegyo $200 n'abeera nga mmanja $2,000,000 naye asuula eyo kitubulu kati anoonyesa poliisi kyovula si nagenda
nga mugamba ne lwaki onnimba, nga ngamba sikulimba, nga mbuuza kati ekyokulya okijjawa, nga mugamba gasi gwe waleka mu nnyumba nze gwe natunda nenfuna ekyokulya, nga ngamba kati mpaku za gaasi, nga mugamba sizze na ssente naye nninamu wano 3,000 nga nzimuwanga, ngamba leero nzije nsuleyo, nga mugamba nze sikulinaako buzibu, nga gy'asula ewaka. Kati ku makya ng'akeera kuba lwe yalina okugenda okunona paasipooti, bwe yakeera nga ngamba sirina ssente zintwala naye oba olina empa, nga ntoola omutwalo ngumuwa. Emisana nga nkubira ngamba transport gwe wampadde tagenda kummala, mpeerezaayo awo 15,000 nga nzimuteera ku ssimu. Naye we nazimuteerako we naddamu mukubira essimu mubuuza oba yavuddeyo, layini yange ya Airtel n'agiteeka mu blacklist, eya MTN nga wenjikuba ng'agiwuba mu mpewo, nga mpulira mpewo yokka, nga nkozeseeyo omulala mugamba naye mala kuwa ssente n'olyoka n'oneefuulira ko ye nedda, naye saaga afuuka komoni eyo mmanyi gwe ogenda kumpita biki, nga mugamba era okuyita kuba waliwo obeera toyina walala, nga ngamba nedda n'egiriba myezi ndikomawo. Kati nga nnoonya omulimu, nfuna omulimu era mu kitubulu, naye omulimu gwe nafuna gwali gwa restaurant nga bagaba 3,000 buli lunaku, nga bakuwa ne breakfast, lunch, waba sapa weeri nga bakuwa. Kati nga mpisaawo ennaku buli we mukubira tanziramu, buli we musinika message tanziramu. Kati nze olw'obusungu obungi nga muweereza message n'agaana okunziramu, nga ntandika ate kumuweereza zimuvuma, nga muvuma. Kati lumu nga mukubira lwabadde kwosa jjo, nga mukubira mubuuza todde ewaka, ko yenze gyenva kuba yagenda n'ebisumuluzo, ko yenze gyenva, ne mubuuza ani akuwadde olukisa olukomawo nga sikitegedde, oyagala kuyingira onoonya ki, mbuko yeera owonye nga wayongerako kufulu endala, nga mugamba kati komawo ku mulimu nenvaawo, ne mugamba kati komawo wendi, nga akomawo ne banne we bajja ne bansanga banne kuba baali tebammanyi, ne bamugamba akakawala akato naye Gilbert otuswazizza, nga boogera Lunyankole, ne mbiwulira ne mbagamba naye mwani gwe mumanyira, bonna ne mbavuma, ne baŋŋamba kati katugende ewa landiroodi alina okugoba mu nnyumba odde ku kkubo osabirize. Nga bagamba ku nsonga ki, nazza musango okujja eno, nga boyfriend agenda ne mikwano gye ewa landiroodi, nga bamugamba omuwala nze namusudde mu nnyumba naye twagala omugobe kuba tajja asobola rent, gwe mugobe ffe tujja kuwa ssente, ffe tugiddemu tusasule emyezi egisinga ku gye yasasula. Nga landiroodi abagamba mmwe sibamanyi, omuwala gwe mmanyi. Kati we bagendayo nze nagenda bugenzi ku poliisi y'e Katabi, we nagendayo nenkomawo, kati nakomawo omuvubuka avuddewo, n'agenda ate naye ku poliisi y'e Katabi abagambe bw'omuwala namusudde mu nnyumba, kyonna ekinaamutuukako ye tali responsible, ng'ate bamukwata bukwasi, bamugamba katukubire omuwala ajje tulabe omuwala gwe wasuula mu nnyumba, nga bankubira ngenda, nga batutwala mu ofiisi twogera, ng'omusirikale agamba mwembi tugenda bateeka munda, ng'omuvubuka bamutwala munda, naye baali tebannamutanga, bamugamba aggyemu engatto, nga mpita Jemima respondinga, ne bamugamba kati tugende, nga ayagala kujja gye ntudde, ne bamugamba tugende, ne bagenda. Kati nze ne wabaawo vice waffe eyajja n'ayogera nabo, nze ne batanteekayo munda, ne baŋŋamba bugambidde ewaka, komawo enkya ssaawa 4 tukuggyeko statement, kuba nalina ne reference emukwata nga baginziriza, baŋŋamba komawo enkya tukuggyeko statement, oleeteyo n'ez'amafuta, omulenzi tumutwale reference gyegamba, ngamba kaale. Kati nga nkomawo waka noonya gye ŋŋenda kujja ssente, mu waka nali nsigazaamu kapeti n'omufaliso bye nsobola ottunda, nga ssente zimbula, ng'omuntu agula ebintu ambula, nga nzirayo enkeera. We naddayo ng'ate nsanga omuvubuka bamutadde, nga mbabuuza mutamutya omuntu, nga sikitegedde nze awaabye, nga bagamba anti twakirabyemu nga tetulina mukwata, ne mbagamba reference gye nnina
enzikirizo mukwatira wonna naye ne bamala ne bamusindika paka gy'alina okugenda nga baŋŋamba nti kati mulinde essimu ye twagikutte mulinde ajje wanaanona essimu tujja mugamba at least akusasulire rent okusinga okumusiba ne mugamba omusirikale siganye kumusasulira rent pozi ng'agenda kutoola emyezi 5 agimpe naye waba tasobola nja kukola kyonna ekisoboka asasulire buli kimu kyazankozesa nga baŋŋamba kati genda nga nzira ewaka kati awo omulimu nga nguvudde nako eb'emirimu nga nvudde nga nnoonya wengenda okujja ekyokulya kati omuvubuka nali namuwola ssente nga ŋŋamba mikwano gye namuwanga nga agenda kubya passport nga ŋŋamba mikwano gye ne mbagamba sirina kyakulya mumpe ssente zange munnammwe ze namuwa bamutadde agenda kujja azibawe nga bagaana kati nga ŋŋenda nzira ewaka nnoonya amagezi gonna agafuna omulenzi nabadde waka ejjo wakmenti w'omu nankubira essimu nga mbuuza oli ne Gilbert koze nedda Gilbert ewaka yagenda nga ŋŋamba tumwagala gya resigninge kuba ebbanga lyamaze nga takola tufune omuntu omulala nga mugamba Brian mbuulira amazima nga ŋŋamba nti Gilbert tumunoonya yabba $1.5 era kati tumwagala naye tutamufuna nze yali ku shift nze gwe bagenda oteeka munda nga mugamba tofaayo kannoonyeeko ku banne we basula nga ntambula ekiro nga nnoonya abavubuka nga mbagwako we basula kati oli nga mukubira mugamba ngamba kati kanjogere ne babboosi bange nkole ki tulabe ekyokukola kati nga ngende wa mukwano gwange eyali ampa ku kyokulya nga mugamba Mama Vicky simanyi kyakukola naye oba ani anannyamba kuba nadde nakubiddeko abapoliisi aba 116 nga ŋŋamba nedda nina abantu bange program gye nali ntera okulaba be bajja okuyamba oba odde ewaka oddeyo oba odda ku ssomero oddeyo nga tugenda ewa mukwano gwaffe omulala nga atuwa essimu nga tukebera ku YouTube nga tulaba ku vidiyo ezimu twamaze ne tujjako ennamba kwe kubakubira. So emboozi yo tugiwulidde emboozi ya Jemima gwali eyo emboozi eno giyizeemu nki andi oba ogiyizeemu byoyizeemu bitadde mu nkola omuzadde ali eyo emboozi eno gy'owulidde ogiraze ku mwana wo ayinza oba nga si mwana wo oba mwana wa neighbour wo oba wa mukwano gwo gimulazeeko. So Jemima watukubidde essimu oyagala tukuyambe tutya? Nze ekisinga obunene njagala nzira ewaka naye njagala wemba wakudda waka saagaana atuuke waka njagala bantwalirewo ku ssomero oba baana bali mu holiday nze nja kubeerayo mbagumiikirize paka ebanaddira. Anti ekyebuuzibwa odda waka olw'okuba omulenzi yabula nti waanaalabika toddukeyo oba owuyira obikooye? Mpulira mbikooye njagala nzira ewaka byonna byenkoze nali mu kusooka ndowooza nti ndi mu bulamu oba onga obweyagaza naye ntegedde nakola ensobi kye nayingiramu nakiyingira sinnaba kutuusa kati mboneredde njagala kudda waffe. Emboozi gy'otunyumirizaamu kiraga nti wakolanga ensobi ne basonyiwa n'oddamu ensobi zezimu wakakasa oti ali eyo nti nno toobiddemu? Wenzikiririza nti sijja biddamu kyempiseemu ekindeetedde okutuuka nti mboneredde kisusse kuba natuukako nenywako n'obutwa nga mpulira ensi ekomedde ddala kati buli we najjukiranga bye nayitamu nkiwa sijja kuddamu kukikola kyenkoze. Olowooza boyfriend wo nayiruddawa? Sijja kulimba kuba kati ne gye nadde mmanyi ejjo nagenzeeyo ne baŋŋamba bamugambye taddawo yali yanimba mbu abeera wali abantu be mu barracks naye yoyo simanyi barracks yo ngimanyi naye simanyi oba naamusangayo kati byebifo byensuubira. Essimu ye bw'ogikubako yakola etya? Essimu ye yagirese ku poliisi era evuga buvuzi
kuba nagikubyeko ejjo nga nkyali ku poliisi olw'eggulo ng'eri awo evuga buvuzi. maama wamukubiddeko? Iye kuba ejjo nabadde nva ku poliisi e Katabi nga nkuba ku 116 nga njogera n'omukyala bamuyita Vanessa nga mubuulira buli kimu ng'akubira maama. Maama n'amugamba era ebintu bye bimu. N'amugamba naye omwana simwetaagirako ddala ne wanaakola ki ku byankoze. N'aŋŋamba naye gwe mukubire oweetonde. Nga namukubidde olw'eggulo ne mmubuuza osibye otya maama. N'awulira eddoboozi nga lyange n'aggyako essimu. Nenzaamu n'engikuba n'agifuula bbize, nenzaamu n'engikuba n'agifuula bbize. Nenkubira ku y'omulala ne mmubuuza n'agiggyako neera. Awo n'ebeera off total. So tewayogeddeko naye oba tewagezaako kumwetondera? Nabadde nkyagenda mu maaso n'aggyako bujja ssimu. Teyawulidde ki kye mmugamba, yaggyeko bujja ssimu. Owa poliisi ye maama yamugambye ata kuba ogabe bayogeddeko naye? Baayogedde naye ne bamubuulira omukyala byonna bye namugambye. Ne maama n'amubuulira buli kimu kye nakola. N'amugamba naye omwana kyetaaga n'adda ewaka kuba kyali mutajja kusobola. Maama n'agamba tayagala kumanya. Oba omwana akomawo bakomyawo mulambo ndi ready ogwaniriza ewaabwe gye bamuziika mmanyiiyo. Oyaŋŋambye n'aŋŋamba we kubira maama wo oyogere naye. Ne mukubira ate n'anzijjako bujja. Tukoze tutya? Kati gwe obuzibu kutudisappointinga, buzibu kukonvinsinga maama n'otuuka n'oddamu ate ebintu bye bimu. Sigenda kuddamu. Nanti tukakasa tutya? Simanyi na kyakukola mbakakase nti sigenda kiddamu. Bo baganda bo gye bali? Gye bali. Bayogeddeko nabo? Iye, omu firstborn waffe namukubira essimu ne mmwetondera n'aŋŋamba ye talina ready kuwuliriza kintu kyonna. N'aŋŋamba ne wendikola ki oba omulenzi bamusiba oba tebamusiba ye tali ready kuddamu kunzikiriza nga muganda we. N'aŋŋamba mbeesonyiire ddala. Ye mukulu wo muto wo? Ye mukulu waffe. Mulenzi muwala? Tuli bawala. Esimu ya maama ogirinaawo? Njirina. So naye nga tonaba kumpa namba ya maama omusana gutuyinze tukyuse ku position era tutuule wali tumaleyo emboozi eno. SBF Media tugguse ensonga. Emboozi ya Jimmy ogiwulidde andi tukyagendera ddala nayo mu maaso. Ensonga eno tunagiggusa oba Mukama n'ayamba. Naye byonna tubikwase Mukama tulabe. Olwakuba Jemima nange emboozi gy'onnyumiriza piira ddala ng'oyinza otudisappointinga. Ne tusobola tukyusa position. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, ndowooza wano tewatukole bubi. Akasana wali kabadde katuyiseemu. Tukyali ne Jemima. Namba ya maama eriwa? Ogenda mu mutwe genda gimpaako wano. Nga tuteekateeka okubira maama nyongera okujjukiza bannaffe aba MBM Security Services bano nno ku kya security bakikwasaganya
bakuinstolingira cameras ku mulimu gwo ewaka. Oba olina factory kyonna kyonna kyolina bakuwa kamera ate ne bazikutana ne ku ssimu nobeera nga bizinesi yo noba nga ofulumye mu Uganda ku ssimu obeera ojabirako. Balina geeti z'amasannyalaze, balina buli kimu ekya security gwe kyoba omanya. Bakuwe ku ssimu obeebuuzeeko tojja kubeera nga ate wejjusa. Tukyayongera mu maaso tugeze bamuyita maamaani? Bamuyita erinnya lye bamuyita Twina Masiko Sanyu Grace. Lye bamanyi lye bamanyi ku kyalo lye bakozesa? Bamuyita maama oba maama Gguulo oba maama Naasamba. Tugezeeko okumukubirako tulabe naye kansuubire nti kinatubeerera kyangu. Maama Gguulo. Maama Naasamba kale. Gyebaleko nnyabo. Bale ssebo naawe gyebale. Kale nnyabo. Kaakati nze bampita Roger. Essebo. Nga mbeera sayiri za Ntebe eno. Essebo. Kati mbadde njogerako ko ne maama Gguulo. Mukyala njogerako ko ne mukyala Nansamba. Maama Nansamba. Ani oyo ayogerera mu ssimu taata? Nze Roger. Nongamba ki mwami Roger? Mbadde nsaba kwogeramuko naawe. Ekikulu byonna ndi ku kitanda ndi mulwadde. Ate ngola byonna bulwadde mazima. Ngola byonna bulwadde maama. Nze mulwadde. Ng'olabye nabwo. Ndabye nabwo ssebo. Kakati maama mbadde mpita ayita nensanga omuwala wano bamuyita Jemima. Anyinyonyoddemu ku nsonga ze maama. Nensalawo nkukubireko nga naye embeera gy'alimu si nnungi ng'era tajja kugisobola. Kwe kutwala obuvunaanyizibwa buno nkukubireko ko maama. Yakola ensobi ye agamba yakola ensobi naye nga nange nfukamidde ku lulwe. Maama otusaasire ono omwana yeetaga kudda waka. Nze sinze maama we. Nze nange nali nnyamba buyambi bw'aba yagamba nti nze nnyina yakulimba. Nange nali nnyamba buyambi naye embeera gy'alimu gye yasalawo sirina kirala kye nnyinza musalirawo. Nanti kati maama kiri bwe kiti. Ekyamazima ndi mu ddwaliro siwulira bulungi. Maze ku kitanda luno olunaku lwakusatu. Nanti kati maama kyembadde nteesa. Ffenna mu kukula tuba na stage eyo mwe tuwulirira nga ffe abafuga mwe tuwulira tulina amaanyi ag'enjawulo ne tuwulira nga ensi yonna yonna yaffe. Naye omala okufuna ebizibu nga Jemima bye yafunye oba oli awo okula. Maama kyemba. Taata. Ye maama. Ojja kunsonyiwa. Ye maama. Bw'oba nsaba buyambi bwa mwana oyo nkubuulira mazima nga sikutidde sikwekwekeredde sikulimbye nti ate ekyamazima nkubuulira mazima sigulina. Maama si buyambi bwokka. Buno obuyambi busukka ku kyewaliisa obuyambi. Maama kyensaba okkirize Jemima akumibwe ewaka. Kuba embeera gy'alimu tagenda gisobola. Embeera gy'alimu mbi. Nkubuulire taata. Ye maama. Sirina kyennyongera ku ekyo. Ekyamazima sikirina. Leera bulungi ssebo. Maama mbadde nsaba katini nnyo. Mbadde nsaba obeeremu n'omutima gw'obuzadde maama. Munnange gwanzigwamu. Mukalunga ekiti. Aboneredde. Munnange siriimu mutima gwa buzadde wadde akatini nnyo gwe kati akenkana munyeera tegundiimu. Mbadde nsaba saagala nkulimbe. Saagala nkuzze eno nkuzze eri. Saagala nkulimbe. Oyo mwennyini akwebuulirira ebikolobero takukisa n'emirundi gye yaakakoma wawaka n'ebimujja waka. Mwennyini akwebuulirira aleme akukisa. Maama byonna abennyinnyonnyodde maama byonna abennyinnyonnyodde. Era kati nkubuulire mukama wange.
nkubuulira mazima ye maama akwate kuba agende ku kyaki ya pasita Kakande bayamba abantu n'abatalina wakusula babawaawo n'abatalina kyakulya bakibawa no maama mbadde akwate kuba agende yajja kuyambibwa Mama, naye mbadde- obuyambibwa aba abonoonya erinze nange nali muyambi bye nali muyambisa byanzigwako no maama ate mbadde sinze maama we yakulimba nange nali nyamba buyambi katolo maama we yayolda akubuulire ye kennyini no kati maama mbadde nsaba busabi bw'oba osobola okumuyamba nze nganze nyanza okukubira n'omukulembera wuliriza ye maama bw'oba osobola omukulembera n'omutwala ku kyaki ye kennyini amanyiyo n'emirundi gye yaakagendayo n'ebigambo bye bamugamba na buli kimu kyonna abimanyi oyo gw'olaba oyo no gwe weeteekako oza onoonya akuggyeko omutwe ky'omunoonyako oba kyonoonya awo gwomanyi mukulembere mutwale ku kyaki maama mbadde ewapasita Kakande bayamba n'abatalina kyakulya bakibawa maama mbadde n'abatalina we babeera babawaawo soka omugambe maama wandisebe mbadde nsaba twogerako nawe nga naye kennyini ayogerakokko naawe aboneredde byonna mbadde nsaba naye kennyini ayogerakokko naawe aboneredde munange nkuwadde ekitiibwa n'enkuuliriza mukama kunkuumire beera bulungi Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. I'm sorry. Mama, I'm sorry. Una kwe mukisa kwange, opole kokusaba kwange. Jori mama, osasira obusiru bwange. Mbwe kiri, emikwano ekitazimba gyannyonoona. Bwe ndaba, gana amalala ga dduniya gambusa. Kyeva nsaba ekisonyiwo, mama I'm sorry. Mama, I'm sorry. I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. I'm sorry. Mama, I'm sorry. yagambye nti yali muyambi ye maama wange owaddala ye maama wange gwe mmanyi ye maama wange siina mulala gwe mmanyi okuggyako oyo nayekkiriza nti byebamukola byali bingi byo nga bwe mbikugambye kuba abalala mbagambako kitono naye byonna nga ye mbikugambye we nabikolanga era naye singa abadde tali mu ebyo yandibikugambye byonna n'olaba byenkugambye era nga bye bimu n'ebibye tugenda kukola tutya simanyi nakumanya yagambye tali redde kuddira ogenda kukola otya simanyi muganda we mukulu first born yabeerawo abeera ku abeereyo ku lw'emasaka gyabeera ye bwe tumwegayirira asobola okutuusa obubaka bw'amaama omulundi ogusembye we namukubira era yalinga kyekimu ne maama namba ye ogenda mutwe yo ya MTN Onoonya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo.
Okay. Embeera ekyakalubye naye tusaba Katonda omulamu. Bamuzitaani ono? Nasamba Mary. Tusaba Katonda omulamu ajja tukkirizisa nga ye mukulu wo. Mary. Hello? Mary. Wanji? Jebaleko Mary. Nawe jebaleko. Oli free twogeremukko? Wanji? Oli free twogeremukko? Mbuulirako. Okuba oli wawoggana lwakuba. Wanji? Lwakuba oli wawoggana. Ogambye ki? Oli wawoggana sikuwulira. Kati nkuwulira. Kakati Mary. Bampita Franka. Nkukubidde ku nsonga za Jemima, tusaba buyambi bwo. Nze ndi mukwa. Soko bene ku simu yange. Mary kati nnyo. Ate yemerwa mukola ki? Sina kye nnali mukozi. Mary. Oyagala ki? Bambi ku nsonga saagala kuntawaanya. Mpulirizaako kati ni bambi. Angambye nti mutoowo. Nkimanyi bulungi. Kakati Mary, embeera Jemima gy'alimu tagenda gisobola andi mbi. Nze ndi nange musanze busanzi. Ebyamutukako bingi nnyo ne bwe twogerera omuntu eyamukozesa ensobi yamuddukako. Ali ku zero talina kyalina. Naye twegayira maama okubeera nga addayo ewaka maama akyagaanye. Atusaba ku buyambi bwo tukulemberemu oba maama mutugambireko aboneredde. Nina kye ngenda mugamba mundeke. No, Jemima aboneredde. Yabaaki. Embeera gy'alimu mbi. Omusajja era nga nawe obimanyiiko yafuna boyfriend yamwekyangirako ali ku zero talina yadde n'ekyokulya. Anoonya omulimu. Anoonya obwa media akole nga bamusuza bajja muwe emmere. Anti twagala okuyitawo enkolagana eyo wakati wa maama. Asooka akole ekyo. Okiwulira? Kati gwoba omulumirirwa kyoba omukolera munoonyeze. Nze kyemulumirirwako yannyonyoddemu kyemulumirirwako kumukwasaganya ye ne maama amusonyiwe. Sooka omufunira ekyokukola afune wabeera nga bwogamba nti talina wabeera simanya biki mmere biki. Mary. Bw'oba omulumirirwa sooka omufunira ekyo. Mary. Awo olyoka omuddemu omulumirirwe omuleeta ewa maama we. Naye saagala kuntawaanya. Mary kati nnyo. Omanyi nti nno tasobola kuba na mirembe nga ne maama munyiivu gy'ali. Yamanyi anti nze nkugambye ekintu kimu. Sevu mbuliriza. Omulumirirwa kirungi. Bw'aba afunayo omuntu amulumirirwa eby'eddala oyo omwana muyaayi. Okiwulira? Munoonyeze omulimu gw'ewaka. Okiwulira? Nga basobola okumusuza basobola okumuwa emmere. Anti ogambe talina kyalya. Awo ajja kufuna waasula alye n'emmere abamawe bamwe n'omusaala naye gunaaba mutono gutya. Mary. Okiwulira? Kyoba okola saagala kuntawaanya. Saagala kuntawaanya. Sikutawaanya Mary, mpulirizaako bambi. Tolina byongamba bitako oyo omwana tomanyi bintu byatukoze. Tomanyi bintu bitampaka nakati k'oyo omwana. Byonna abiŋŋambye. Tomanyi musajja ankubira lwana naali mu kuŋŋamba bya ttenda. Byonna abiŋŋambye. Muba ku ssimu yange. Munoonyeze omulimu akola obwa Maizi. Ate wabeera afune ne kyali. Nze kyembadde nsaba kiki? Adde ewaka. Teri gy'agenda kudda. Olaba ewaka eyo? Mubuuze baali baamugobayo bayejjayo yekka. Yajjayo yekka yaddukayo. Mubuuze yakavaayo emirundi emeka? Giwera emirundi nga3. Nga tetumusonyiwa takomawo? Nga mumusonyiwa era n'akomawo. Kati ki kyayagala? Anti kuno embeera eyinza akuze Mary bw'otuba tukula tuyita. Tetusobola kukikkiriza yakagenda wano mwezi gwaweze teginga myezi 2. N'ebintu eginnawera ng'akuze akyuse. Mary kiriwo embeera okukuba. Sokole munoonyeze ekyokukola toddangamu okunkubira n'ensonyiwa toddanga ku ssimu yange. Mary embeera ekukyusa. Yaffe tukuse ensonga. Olidde Mary kyayogedde. Mpuliriza. Wakati obbanga kinga ovudde waka? Ewaka
ngenda kuweza buwezi mwezi. Ngenda kuweza mwezi. So gwali atufollowing agoberedde emboozi eno tukoze tutya otwadde magezi ki esimu ya Gilbert kwe bagambye eri ku police tugeze jimpe tugezeko na wikikubako yote jimanyi mutwe jimpe yakwana biwanvu naye oba oli awo kino kyakuyiga gwe wenna wenna omuntu ali eyo program zinga zino tuzikuleetera oyige kusomesa kusomesa kuyiga oba oli awo n'okubeera nga twetereeza mu bulamu bwe tuyitamu. Omuganda agamba nti azaala ekibi akiwongerera. So mama obanga aliwo puroguramu eno tusaba ubeereko n'omutima gw'obuzadde. Tusaba Jemmy Mono muwalawo oleme kumulamuza bukyayi. Tula wansi olowoozeeko emyezi gye yamala mu lubuto ng'akunyoola n'ebyoyisemu kubeera ng'omukuza. Nagino emyaka gibeera mizibu obula ajja kuyita mu myaka gino ajja kutereera wabanga asazeewo nga yeetonze kituufu kuba nange empiira ddala nga Jemima byonna byonyumizza n'obukyayi ono bwe bakuyinako olina kwekuba mu mutima olina kwekuba mu ntooki tetutannamanya nti kituufu weekumye mu mutima era neekubyemu sandituuse kweno extent nagambye byebimanyi oba ki oba ki nja kugiyitamu eno embeera naye kiri tumaki anti waliwo okubanga bwakaddayo Gilbert era nakukubira tekiriddamu kubaawo sikisuubira era niwe kiba kizze ndi mwewala kyonna ekisoboka mwewale nga tetunaba kwogera nnyo oba ffe nga ffe okusalawo tugenda kusaba abantu abatulaba abalabye emboozi batuwe ku magezi tukoze tutya mu bantu abanatuwa ku magezi kwe tugenda okusinziira okudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri tusale amagezi kaba kyetagisa kugenda wa maama nga tuli naawe omwegayirire tujja kukikola. So gwe wenna wenna ali eyo alabye emboozi eno tusaba kutuwa ku magezi tukoze tutya toza wa commenting nga emboozi eno tonaba kugiraba tusooke tugirabe tuginnyonnyoke then otuwe ku magezi tujja kukozesa essimu ezo ziri ku screen otukubireko otuwe ku magezi otuwe ku magezi tukoze tutya tusaze magezi ki Jemima wooli lenti akyaliko lenti ye akyaliko naye ekyo tekingumya kuba sirina mulimu n'ekyo kyandibadde awo naye n'ekyokulya kugenda kusabiriza lw'ofunye ne lw'otafunye kineraliikiriza ekyokulya n'omulimu singa bibaddewo nandigumye ne ŋŋamba kampitte mu buli kimu naye nga nkola nfuna n'ekyokulya rent anytime from now agenda kuggwako nga 14 n'amugjawa sikola nina okuba nga ndya byonna sirina kyennina ojja. So mutuwe ku magezi baganda baffe abali mutubeddewo mu mbeera nnyingi wano twetaaga advice tukikoze tutya maama wa Jemima tumutambadde tutya poliisi ekozezzaako ogwayo abavubuka abali eyo nga muganza abaana emyaka nga gino Yesu omuganzizza naye onoobeera naye tuleme okwagala okwefaako ffe nga ffe oba oli awo okunyumirwa ku myaka nga gino tutunire future y'abaana abaana singa teyali muvubuka oyo Gilbert olina ekifaananyi kye sikirina just biri ku Facebook naye okuba nakyo sikirina buli kimu yakitwala singa teyali muvubuka ono oba oli awo singa obulamu bwe Jemima tebuli bwe buti katusabe amagezi ge munaatuwa otujja okusinzira batuusaako ekitundu kyaffe ekyokubiri tuli ku SBF Media tugusa ensonga bumala akoze ku kamera nga bulijjo tujja kudda nnaku esaliza awala tulabe
Mama osobola muwa bubaka ki? Maama ye kyenyinza omugamba kati nakola ensobi nzikiriza yonna emirundi gye mbadde mpretendinga nti mboneredde ku luno siri mu kupretendinga mpulira buli kimu kiri oba against me nsaba nsonyiwe nzire ewaka. Mama agenze n'agamba wadde akagambo nti sikumanyi oyinza n'okunsalako omutwe. Anti ekimuleetedde okwogera ekyo kyekiri kye nabagambye eky'ebisumuluzo eky'okutoola ebisumuluzo era okasita nakikola nemmala nembimuwa n'angamba oyinza n'okukoma wano n'otuwa obutwa era okuva olwo sikiwa naye simanyi oba Mukama anannyamba nenzira eka kyova olaba asinziridde ku ekyo. Ate bino ebya kyaki byagambye nti otera okugendayo? Ebya kyaki ŋŋendayo naye kyaki bukyanga ŋŋendayo ne wobagambye waka sirina wakubeera bakuwa buwe mazzi ne bakugamba genda okozese holy water ojja kudda ewaka ne bukyala ntandika bikozesa tebirina kye byannyambye. Kyaki tesobola kuva mu bbanga mbwegenda kuweerera mwana mama nge ekisooka bamumanyi nengenda nemba nnyonnyola nti ndi mwana wa gundi weebiti bakuwa buwe mazzi era bakubuuza oba bagambe toyina wakubeera bakubuuza no tuba abantu ow'okusula gwe kwenda okozese mazzi mama wajja kuddiramu kyokka kye baŋŋamba. Biwanvu naye Mukama ajja tusobozesa tukomentinge. Simu ezizola ku screen ziri ku WhatsApp tuyiseeko obubaka obwa WhatsApp nga tuwa ku magezi ag'enjawulo tubeere nga tusolovinga ensonga za Jemima. Nze muzzukulu wa Kabajja omugezi Bunnya Umaru akoze kamera nga bulijjo. Era bulungi weeraba.